Olwaleero Dr. Kanokiza Besigye ne munne Obedi Lutale bwe bavunaanwa emisango gy'okugezaako okulya mu nsi olukwe babadde basuubira okulabikako mu kkooti enkulu wano mu Kampala batandike okwerennemba n'emisango gino oluvannyuma lw'oludda oluwaabye okukakasa nga bwe lwamala okukuŋŋaanya obujulizi obubalumiriza. Kyokka newankubadde bannamateeka n'abawagizi baabano bakedde ku kkooti bakanze kulinda nga mpaawo gwe balaba. Embeera eno esaanudde bannamateeka baabwe okuli Martha Karua ne Elias Lukwago okulaga obunyiikaavu olw'engeri omusango gw'omuntu waabwe gye gukwatiddwamu. It is not our fault. We received a hearing notice. Why are our clients not in court? Why can't he hear us today? He said he has a list. It was pointed out to him that there are 2 other applications with him filed on behalf of the accused persons for bail. Karua agambye nti yatambudde okuva mu USA okujja okwoza omusango guno kyokka kimukubye wala okulaba nga omulamuzi Emmanuel Baguma talabiseeko okukubiriza kkooti ya leero. And you will not believe it. I actually came from the United States. I traveled from Seattle on Tuesday, arrived in Nairobi at 10:30 at night, and today I was at the airport at 5:30 a.m. to come here because of a hearing notice coming through. Bano bakitegedde nti omulamuzi ali mu musango guno yeerabira okuweereza ekitongole ky'amakomera ebbaluwa ng'abalagira okuleeta Besigye ne banne mu kkooti so ng'era n'ebya kkooti okutuula leero ye teyabimanyaako. Bano nga bavudde wano bagoolekanyiza n'akola ng'akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jenny Kajuga ko n'akulira ekiwayi ekiwozesa abazza emisango egya Naggomola omulamuzi David Matovu ne bakkaanya ku buti omusango guno bwe gugwana okutambuza. Bababuulidde nti olunaku lw'okusalawo akadde kwe banaawulira omusango guno lujja kuba lwa kusatu lwa wiiki ejja kubanga wakati wa bbalaza n'olwokubiri kkooti ejja kuba yeemalidde ku kuziika eyali omulamuzi Profesa George Wilson Kanyehamba. Okunyigiriza naye nga mbeera ekabi kubanga tugambye nti baalirabye mmando batuuzidde naye waliwo ebigenda maaso enteekateeka z'okuziika Justice Kanyehamba nazo nga zitwafekitinze zigenda paka ku Tuesday ne tugamba oke fine katukkirize mu bulumi obw'ekitalo tukomewo Wednesday nga batuwadde olunaku then tulabe nga tugenda mu maaso ensonga application ziri 3 eza bail 2 then nene eya revision orders ezakolebwa Nantege zetutakkaanya nazo. Kyokka bano basabye nti tebaddamu kuweebwa mulamuzi Emmanuel Baguma kubanga wansi wa kkooti gy'anaakulira tebasuubirayo bwenkanya. So also this is an appeal to Justice Baguma. Please get out of Besigye files because you are doing injustice and your hostility to the lawyers and the people who are following up Besigye's matters is unwelcome and unprofessional.